bana abasajja bayinza okunzita naye baba banzise njagala banzite nga ntaddewo bakyagulanyi bangi nnyo nnyo. Museveni tumukolera n'atatuwayo wadde omubaka omu kuba at least Jeno Bigirwa yali baddajja Saabawandiisi wesinga amanyi bye bakoze Jeno Bigirwa. Emmandwa bwanika buli lunaku eyanika. Abantu bazzenga bagamba nti abantu abamu abajja okwesimbawo ku bwa pulezidenti abamu bugologoosi era bwaleetebwa mwami Museveni. Owulidde Munyagwa bwe yeeyogedde nti Museveni yatukozesa naye n'atatufaako. Tugenda bitunuulira mu ngeri y'emu. Baseneta b'eggwanga erya America baavaayo ne balabula ensonga zonna twazikuwa naye mu ezo bagattirako ensonga ya sanctions eri abakulu ab'obuyinza mu ggwanga lino. General Muhoozi avuddeyo n'agamba nti we bakolera ensobi ne bamuteekako sanctions naye agenda teeka ku America sanctions. Ono takomye ku kino alabudde n'eggwanga erya America ne Donald Trump ng'omukulembeze nti yali abaddeko mu America niyo okubeera mu America baveeyo bajje AK-47 ku AK-47 bamulabe ekimuvaamu. Ensonga zino tugenda zitunuulira mu ngeri y'emu. Tugenda kubeera nga twekkaanya NUP nakugamba nti biyinza obutavaayo kati niye abakulu balina enteekateeka oba balina enteekateeka egiggalawo. Waliwo ekiwandiiko ekyafulumye nga kiraga nti NUP n'abakulembeze baakyo biggaddwawo oba byetaaga okuggalawo, wabula amagye gavuddeyo ne gasambajja ekigambo kino oba ekiwandiiko kino. Ne tugenda kukubamu ttooki tutunuulire. Kiyinza obbeera nga si kituufu ne waliwo ebyefaanaanyiriza ebyagala okuggyawo NUP. Awo wakulu nnyo nja kukusaba munnayuganda owulirizeewo. Teweerabira bigambo bye nakugamba ebya Muwanga Kivumbi nti omugongo gwe kutuddeko kati NUP. Ebyo nabyo tobyerabira. Tugenda bitunuulira. UCC ezizzaako internet mu bujjuvu olunaku olwaleero. Ekibuuzo kiri nti UCC egizizzaako oba CDF? Kubanga CDF yatugambye nti agenda gizzaako egenda kuddako, then UCC egambye nti tugizizzaako. Ani agizizzaako? General Museveni olutalo lwe ne Daily Monitor si lwakuggwa. Daily Monitor erina omutwe gwe yakubye mwami Museveni olwaleero gureactinzeeko. Naye bwe mba nga ntunula kiyinza obbeera nga Daily Monitor kyeyawandiise bano si kyebareactinzeeko. Tugenda bbeera nga nawo tutuukawo. Leka tutunuulire General Museveni okuva mu 86 biki bye yasuubiza okutuuka mu mwaka guno ne bye yasuubiza emyaka 5 gy'agamba mbu yagiwangudde. Bina tugenda bbeera nga tubitunuulira mu mboozi yaffe ey'akafubo gye twolekedde mu kaseera kano. Zikiriza nga sinnaba nagenda wala nsooke nkutegeereze ddala omukulu amanyiddwa nga Dr. Chris Baryomunsi yavuddeyo n'agamba nti gavumenti tewali kyetaaza Robert Kyagulanyi Ssentamu, tewali yadde n'akatono bwe kati. Chris Magezi Baryomunsi nsaba osooke otuwe ku ddoboozi lye nga tetunaba nakweyongerayo tuveeyo lumu ewooyo. On social media, Bobi Wine, the main challenge of the president, saying he's in hiding. There is no need for him to be in hiding. Nobody wants him. He's not under pursuit by police or the army or security or the state. I am now speaking as the government of Uganda that he is free
to come from wherever he's hiding, to come to his home and just stay at home and be calm and observe law and order. That's it. He was not the only candidate in the race. The others are at peace. So he should stop the drama, the theatrics, trying to cause a story where there is no story. The presidential elections, parliamentary elections are now done. We are now focusing on the remaining few elections to complete the process, and then we move on with delivering our manifesto, which we pledged to the Ugandans, upon which NRM has been voted. Bobi Wine ave mu katemba, ave mu kwekweka, obululu bwaggwa. Akomewo teri amuganye kubeera wakaawe. Gyagamba walumbibwa ne wamenyebwa. Gyagamba wakuumibwa oyinza olowooza nkambi. Gyagamba mukyala we bamukozeeko ebyambyone, ebyobuswavu, ebityoboola eddembe ly'omuntu. Gyagamba nti walyoke. Naye ekimu ku bizibu ebiri mu Uganda bye bitongole obutamanya ani alina obuyinza ani atabulina, ani alina okwogera ani atalina kwogera. CDF agamba nti Bobi Wine bamunoonya. In fact, yayisizza n'ekiragiro nti kati bamuleete nga mulamu oba nga mufu. Chris Magezi agamba nti teryamunoonya. Agamba teryamunoonya akomewe waka. Kati Chris Baryomunsi ne General Muhoozi ani gwe tulina okuggyako hadithi. Oli CDF w'amagye agamba ayagala Kyagulanyi. Ono wa minisita wa ICT agamba tebamunoonya. Kati wano omutuufu yaani. Ani gwe weesiga? Kitegeeza bonna balimba. Tewali ayogera mazima. Ye Chris Baryomunsi tusooke tugyewo mugati gwa bata munyagwa. Then nzije ate tutandike emboozi. Tennatandika bassebo ne bannyabo. Mutuwe. Mukolera natatuwayo wadde omubaka. Museveni tumukolera natatuwayo wadde omubaka omu. Kuba at least General Bigirwa yali baddajja. Sabawandiisi. Oyo singa amanyi bye bakoze General Bigirwa. Singa amanyi kye bakoze candidate of Bale County. Nawadde ne Bale nga omitaani. Guno Muhammad Kwiri. Ballot staffing, intimidation. Singa amanyi bye batukoze. General Bigirwa batuuse nga abasajja b'enaale mbawambye polling station zonna. Nga ssente bazigabira ku layini za polling station nga poliisi erabeeti. Ebusoga. Yakutte kya kumeka Mwambijirwa. Yakutte kya kusatu. Buli kintu okiwanga obudde. Sajja bamugamba okolera mwami Museveni nti nedda. Nedda yendowooza yammwe. Kakati bigambo yali mu byeyogerera. Bamukoledde n'atabayamba. Bino si byaffe bya munyagwa. Kiki ky'oyinza okugamba munyagwa? Mbaanirizaako bassebo ne bannyabo. Buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Eno ye DPTV Uganda and of course yenze Sajime maze okubeera nga ntuuka tuggalewo olunaku olwaleero. Mbeebaza nnyo, mbeebaliza ddala, benzuukusa ne mukkiriza muzuukuke, mubeeko bye mulaba ebigenda mu maaso mu nsi. Nja kusaba n'obuwembeefu obw'ekitalo nkusaba video gimpeere like. Yakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose okubeera ng'olaba omukutu guno, genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Nzikiriza mukwano gwange twolekere ebigambo nga we bijja. Mu kaseera kano katwolekere CDF w'eggwanga. Katukole bwe tuti then tujje. Tuwe ku CDF. DPTV Uganda, Dawn People Television.
Ekiwandiiko kino ekiva mu Ministry y'ebyokwerinda kiragira ekibiina kya National Unity Platform NUP kiggalwe n'abakulembeze baakyo bakwatibwe. Ekiwandiiko kino ekiriko omukono gw'avunaanyizibwa ku kutabaganya eggye ly'eggwanga UPDF n'omuntu wa bulijjo Kano Kuris Magezi ne stampu entongole okuva mu kitongole kino kikakasiddwa nti ekiwandiiko kino kijweteke. Okusinziira ku Kuris Magezi ategeezezza nti ekiwandiiko kino kijingirire talina kyakimanyiiko era tannafunako mawulire gonna okuva ewa mukama we CDF ng'amulagira okuggala ekibiina kya National Unity Platform. Wabula ku mukutu gwa CDF kuliko ekiwandiiko ekirala nga kitegeeza nga bwaweze omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu okuddamu okwetaba mu byobufuzi byonna eby'eggwanga Uganda. Njagala tutandikiraawo. Waliwo ky'olina okutegeera nti omuntu ayinza okuzannya omuzannyo n'olowooza nti gwa kusaagirira naye nga muzannyo. Ekisooka ekiwandiiko ekyo kyafulumye, UPDF yakyegaanye. Egamba tetubimanyiiko, naye mu bibaddemu byebyo by'owulidde. Kakati njagala tuddeyo tutrackinge tutandike okulaba. Kale tukkirize ekiwandiiko kino kifu. Naye ebikirimu bisobola okubaawo. Ekiwandiiko UPDF yakakasizza si kyayo, kiri fake. Naye nkugambye twebuuze. Ebikirimu bisobola okwapeninga. Awo we tuli. Ekisooka okuggalwawo kwa NUP. Ekyokubiri abakulembeze baakyo kwatibwa. Puliriza. Tugenza okutuuka olwaleero ekiwandiiko ekiri fake ekyo we kifulumidde nga abakulembeze ba president ba NUP mu regions basatu ku bo bakwate. Wasigaddewo ogu John Baptist Nambeshe. Nekira ekiwandiiko kyogera kukwata abakulembeze baakyo. Tugenza otuuka olwaleero nga Kyagulanyi ye mukulembeze wakyo ow'okuntikko nga bamwagala mulamu oba mufu. CDF wejje ly'eggwanga oba atwala amagye g'eggwanga. Naye ate era CDF y'omu yagamba nti tayagala kuddamu kulaba Kyagulanyi mu byabufuzi bya ggwanga Uganda. Then bwe kiba nga abakulembeze ba NUP abasinga bakwate nga dduka yaliwo n'ebigenda maaso, gwe bw'ogatta ki ky'olaba? Simanyi ky'olaba. Naye ngezaako tukubaganya birowoozo ebiri mu kino ekiri fake bisobola okutuukawo ne tujja ne tutunuulira ku batwala eggwanga ne bye bawandiika. Bwe nabadde nnyonnyola nga nziramu ababadde bagamba nti baalabula Muwanga Kivumbi adduke, okudduka kwa Muwanga Kivumbi kyali kirungi. Naye mujjukire omusango gwe baamuteekako. Teri ggwanga lyagala bayeekera. Bwe baba baneeminga NUPN tebagyeneeminga nga kibiina kya byabufuzi. Abamu bagineeminga nga kabinja k'abayeekera mu ggwanga. Abalala bagitwala nga ka group. Kitegeeza bwe muba muvuddemu Muwanga Kivumbi gwe bagambye nti bamutaddeko egyo emisango, basobola bulungi nnyo okusinziira ku misango egyo singa Kivumbi yali adduse okuweera ekibiina kino. Kitegeeze biri mu kiri ekiwandiiko ekiri feke bisobola okutuukawo. Kubanga eno waggulu CDF omuwulira. Kati ekiwandiiko tukkiriza ekyo si kituufu. Naye nga ebikirimu bisobola otuukawo kubanga olwedde ebimu byatuukawo. Abakulembeze mu NUP ab'okuntikko bakwatibwa. Ekyo kyo tokyerabira. So
ekiwandiiko tukiteeke ebbali. Bwe tuba nga tukitadde ebbali, nzikiriza era ntuukeko katono nnyo ku UCC. UCC officially efulumiza statement ekakasa nti internet kati eddiziddwako mu bujjuvu. Eddiziddwako mu bujjuvu UCC. Naye wano ninawo kibuuzo. Kati UCC yazizzaako oba Jeno yazizzaako? Kubanga UCC gituwadde leero, naye CDF yagitugambye dda naga tugenda gizzaako. Tutegedde bannayuganda muli baana balungi, muli bantu ba mirembe, katugenda gizzaako. Kati UCC yazizzaako oba CDF yalagidde. Era mujjukire engambo ezatandika nti bagenda tujjako internet. Akulira UCC owekitiibwa Nyombi Thembo yavaayo n'agamba nti tannabafuna kiragiro kyonna, era n'agamba nti abantu abamuwa ebiragiro bali basatu, be bannannyini makampani, ba stakeholder, nze naawe ne gavumenti. Naga ne mukadde kano tewali yaŋŋambye wayita mbale ne bagiggala. Kati ani azzaako ani ateekako? Ekyo nakyo nkikulekedde. Bwe mba nvuddewo awo era nzikiriza nsale busazi nsooke nzije ate mu ntalo. Nzije ate mu ntalo. Ntalo kize ndyolekedde ye Jeno Muhoozi akyatulimu. Then wano njagala nawo nkusaba owulirizeewo bulungi. Bwe tuba nga tuzze wano, basenta b'eggwanga erya America baavaayo ne bavumirira ekyokutulugunya Robert Kyagulanyi Ssentamu, okutulugunya bannabyabufuzi abavuganya gavumenti n'abo ba activist abatakkanya na gavumenti, omuli retired Kano Kizza Besigye n'omukyala Sarah Bireete. Wabula bano baagattako n'effujjo n'akalulu nga bwe kaalimu ebirumira oluvannyuma lw'okuggyako internet. Kitegeeza waliwo ekyali kikolebwa. Ne bongera baseneta okupuleesinga era nga basaba sanctions ku bakungu b'eggwanga Uganda. Kakati General Muhoozi tanywa guteese agambye bw'ati. Muhoozi naye atiisizza agamba nti bwe muteekako sanction ku muntu yenna, if some spoilers in the United States of America sanction me, singa mwe ba spoiler munteekako sanction oba munna Uganda olw'ensonga yonna, tujja kubaddiza sanctions nammwe. Tujja kubaddiza sanctions nammwe. Jeno Muhoozi alumye ejiiko. Mumpempe wano we bagamba nti omulwadde alumye ejiiko. Atakulekera tomulekera, agamba America. Muve mu kuntiisatiisa, temuntiisatiisa. Ayongerako nti Ugandans si yakwemoleramu. Nga bye twalaba juzi wano munda mu ggwanga erya Tanzania, sebo mutuleke tukole ebyaffe bye tuteekeddwa okukola. Jeno Muhoozi agamba nti I have been to the USA several and I can tell you as a matter of fact nti nalimbaddeko mu America, nalimbaddeko mu ggwanga erya America emirundi oba enfunda eziwera, era nsobola okubeera nga mbabuulira ekyamazima. Those fools ababagwagwa
banafu nnyo ng'omukazi ow'olubuto. In fact, banafu nnyo nga ekkonkome ery'olubuto, lizards. Batiisa mu firimu. America obukawu bwabo ebulagira mu firimu, batiisa mu firimu. If they want reality, let Trump send them to Uganda. Nagamba, AK for AK, and we see those commandos. Tulaba aba bakomanda abo. General Muhoozi yakaye. Yakoze ki? Yakaye. Mukawukira omususa ya Rabbi. So kati ebyo bye biriwo. Bobi Wine alina oluyimba nti bw'otankula olutalo nga weesize mikwano gyo mba nkusaasidde. Bw'olumba entalo n'abasajja eba binajja biyinza obutaba birungi yadde n'akatono, yadde nno n'akatono. Otakula enjuki ssebo ng'ozisanze mu kiyumba kyazo ne ziryoka zikuluma emmonde wenna. Anyway, tuveeyo gye General Muhoozi bw'atyo bw'ayogedde. Morgan, gundi ya Trump eno eriwa? Tweet. Jimpeeko nayo ndowooza tugiyiseewo ya tugitegeere kubanga wabaddewo okwanukula. Wabaddewo okwanukula. Wuliriza. Agamba nti I am hearing backing from a brother calling himself a 5-star general. I don't even know there is a country called Uganda. Oh, even if they have a government and a military, I won't waste precious time of my decorated military men. I will only send escorts for only 30 minutes. Kakati wulira. Nti mpulidde akaboggola nga kayita ka 5-star general. I don't even nti simanyi na kumanya nti wali eggwanga libayita Uganda wanalimbye kubadde kujerega. Naga nti newankubadde niwaba waliyo gavumenti n'amagye sisobola kumala budde bwange. Sisobola kumala budde bwange na biseera byange kusindika magye gange ge nadikorating oba ge twadikorating agalabika obulungi basajja bange. Eyo nja kusindikayo busindisi ba escort. Eddakiika 3 baba bamaze okukola omulimu. Mu ddakiika 30 baba bamaze okukola omulimu. Heo. Aha. Obiwulira. Mpola mpola. Kati eyeva wa Donald Trump buterevu. Tuyingide kibaita olutalo lw'ebigambo. Bakamala okutwala Nicolas Maduro kakati bali ku Supreme Leader wa Iran. Bwe bamaliriza Supreme Leader wa Iran bayinza kukola ki? Awonze naawe. Si weewaawo. Tuddemu nti weewaawo. Tuveeyo. Bwe tuba nga tuvuddeyo nzikiza tugendeke wa General Museveni. Tulina kayindo tafiire naye katusoke wa General Museveni. General Museveni avuddeyo olutalo lwe ne Daily Monitor terunnagwa yadde n'akatono. Daily Monitor yakoze omutwe gwe yataddeko negamba nti 40 years of no change.
kivunule nga bw'okiwulira naye nze nga bwe nkiwulira nti emyaka 4 nga tewali nkyukakyuka and it's true tuli mu myaka 4 nga Uganda tekyusa president tuba na mwami Museveni omu myaka 4 kakati mwami Museveni ayogedde katambi kano naye mpuliranga kozi yagamba nti emyaka 4 nga tewali kikoleddwa ne bano ndabanga abagamba okukyusa obuyinza soko tuwe ku mwami Museveni saying that NRM has done nothing. Today there was a paper called Monitor which had a headline that no change in 40 years. Mubadde muwulira abantu abamu abaga nti NRM terina kyekoze era waliwo olupapula olwa Monitor olwaleero omutwe gwabwe omukulu gubadde gugamba nti tewali kituukiddwako tewaliwo kyanjawulo mu myaka 4. Now I will show you here. You know, I am a film shower. I use films now. I don't talk so much. Muzee agenda kutulaga maaso ku lutimbe ennaku zino akozesa filimu okulaga bwino nga bwali. Now the economy of Uganda has recovered and gone through 5 phases. Ebyenfuna bya Uganda bikyuse kinene nnyo era biyise mitendera 5. First, General Museveni takyalina budde bwogera nnyo kati alaga firimu byakoze byeyogerera alina budde bunnyonnyola batabiraba gwe atabiraba ng'akuteerako akatambi ng'olabamu abikoze biweddeyo tosobola protectinga kyotayina kati ali mu protectinga gains atogambe nno tewali kyakoze waaye oba obadde ki naye simanyi oba byebituufu oba si byebituufu nange simanyi kakati nga sinnaba kkutu anyway tusooke tufune emboozi eno then nkomewo eya mwami Museveni giwulirize nkusaba yes soko tuwe emboozi ey'emyaka 4 mwenda kinana bannayuganda obukadde 4 mu emitwalo wakati w'ennaku z'omwezi nga 10 nga 11 Desemba 1998 bannayuganda obukadde 4 mu emitwalo 99 mu 8 mu 1017 bakira obukisa okulonda obukulembeze obujja nga basuubira nti bakwijjako ekkoligo ly'okukyusa obukulembeze nga bayita mu kuyiwa omusaayi nga bwe kyali kifuuse ekitundu ku byafaayo by'eggwanga Uganda. Kyokka newankubadde Obote yawa bavuganya gavumenti bonna eddembe ery'ettaaya nga banoonya akalulu era nga mpawo yakwatibwa okukubwa ttiya gas wadde okwegganyizibwa nga okulonda kuwedde abeetaba mu kalulu kano baalumiriza Obote nti yanyaga akalulu n'akunakuna. Ebyava mu kulonda kuno byanyiza nnyo Musaayi muto Yoweri Kaguta Museveni eyali akulembera ekibiina ki UPM okakkana nga yeewerekedde ne banne bwe baali bakkaanya ne bayingira ensiko batu ne bayekera gavumenti y'Obote okumala emyaka 5 okuva mu mwaka 1991 ogwakonera omwaka 1996 gy'emyaka 5 ennaku z'omwezi 26 January lwe lwaleero nga gavumenti bagifuunise. Mukubala okwangu leero lwe gikonye emyaka 40 egyekutte nga gavumenti y'ekiyeekere yajjira wansi wa NRA yeekulembera eggwanga lyattu Uganda. I think this is a fundamental change in the politics of our country. Nga kyajjatule mu ntebe y'obwa president musajja wattu Yoweri Kaguta Museveni yatandikirawo okutaka bano okuzzaawo obupapajjo bw'eddembe ly'obuntu eryali lisasise era ne yeeyama nnyo okulaba nga mpawo munnayuganda yenna addamu kujeezebwa okuliisibwa akakanja okukozebwa akajiri wadde okukubwa ku nsolo botto ng'aliko kyagamba. About the population, their life, their political rights, their economic interests. That will be the center of gravity. Yavumira nnyo abakulembeze be yayita nga basibira mu bbwa bwe yagamba nti bwe bamulemesa okwebeera okuleetawo olutalo lw'ekiyeekera okakkana ng'asazeewo eddembe ly'obuntu alifune ng'ayita mu kkubo ery'okuyiwa omusaayi ng'ategedde nti bannayuganda gye bakakatako okwezimbira eggwanga lyabwe yabakana okuzimba enguudo zimwasanjala mu ggwanga lyonna ebiwandiiko ebiriwo bitulaga nti ogwakonera omwaka 1996 nga Uganda erina kolansi aweza obuwanvu bwa kilomitazi 1000 lwokka
mu myaka 40 egyakayita NRM nga yefuga kilometers ezakakolwako ziwezeka 685. Ebyafuna by'eggwanga nabyo birabikira ddala nga byongedde okufuna embavu wakati w'omwaka 1996 n'okutuusa kaakano. Bannabyanfuna batukakasa nti ebyenfuna by'eggwanga byekubisizza mu mirundi 17 ekiwadde bannayuganda ebbeeto okwegazanyiza mu byenfuna by'eggwanga mu kaseera kali ebyali mu mikono gy'abayindi. Ebyenjigiriza eby'eggwanga Uganda wansi w'omulembe gwa NRM byogerwako ng'ebikyasinze okwenyumirizibwamu anti mu mwaka 1996 bannayuganda abaali bamanyi okusoma n'okuwandiika baali bakola ebitundu 43 byokka kyokka emyaka 40 nga gyekulungudde bannayuganda abamanyi okusoma n'okuwandiika beeyongedde nga kati bakola ebitundu 7 ku buli 100. Mukadde kali ng'ebyokwerinda eby'eggwanga tebikyesigika abayeekera nga bava buli kasonda kyokka nga kyajja akwata obuyinza Museveni yafuba nnyo okukakanya abayeekera bano abamu ng'ateesa nabo ne bassa wansi ebyokulwanyisa ate abaalalambalanga gamba nga LRA ne Rakwena emmundu n'ebakkakkanya. Enkola eno ereze emirembe gy'eggwanga Uganda ekyali tenabamu okutandika enjogera yatwebaka ku tulo gwewa enkulaakulana eryoka etojjera. Era ebitundu ebitambulira ku bukulembeze obw'ennono gamba nga Buganda, Busoga, Toolo nga kugase n'ewalala. Musajja mukulu ono anajjukirwa nnyo ng'eyazzawo obukulembeze buno Obote ne banne bwe bali baweze oluvannyuma lw'akasampadduko ka 1966. Ebyobulamu nsonga nkulu nnyo eri bannayuganda etayinza kubusibwa maaso wansi wa NRM ogwakonera omwaka 1996 nga bannayuganda bwe basukka emyaka 47 nga bakyali balamu nga batta n'enkoko ne balya kyokka olw'amalwaliro amangi agazimbibwa nga ku gasi n'ebyenfuna ebyatereera kati omuntu awangala n'asukka emyaka 68 nga tategedde kyokka newankubadde bino byonna mbyogedde mbijja ku mutima nga ku gasi n'ebyawandiikibwa byenziza ensoma waliwo bantunuulira ekyamuli ekizimuzimu okwo n'okunkeneka nga balowooza nti oba oli awo sikwa ne kwebyo ebirabika okubanga bibikyalime gavumenti eno efuga. Newankubadde nga kyajja atuule mu ntebe yakakasanga bajja okulwana okukuuka ejjembe okulaba ng'eddembe ly'obuntu litaatirwa abaliwo ku mirembe giri bagamba nti enkola ekisibira mu bba mu kaseera kano eriwo yandibanga esusse ku Yamini n'Obote anti kati kyangu nnyo omuntu okuwambibwa n'abulawo obutaddamu kulabwako ate ne watabawo omukungu wa gavumenti yenna anyega. Situga nkyakkaanyizibwako mu mwaka 2005 nti Uganda edde mu nfuga ey'ebibiina ebingi nga bavuganya baddembe okwetayako n'okubunya enjiri y'ebibiina byabwe abalengerere wala bagamba nti omutima gwayo gwandibanga gwagana okukkiriza kino buli avayo okutandika ekibiina ky'ebyobufuzi alabwanga mu tujju. Embeera eno erabiddwako nnyo ku bannabyobufuzi gamba nga Dr. Kano Kizza Besigye naddala nga kyali wa FDC so ng'ensangi zino kati muna NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ku kikaliriro. Bakutte abaana abatalina musango. Omukulu Yoweri Kaguta Museveni nga kyajja akwata obuyinza yasanyusa nnyo abatembeeta eddembe ly'obuntu bwe yakakasa ensi litalaba nsonga egenda kumuwangaza mu buyinza nti era ekizibu kyasemaze nga Africa be bakulembeze abeewaŋŋamya mu buyinza okumala ebbanga eggwanvu kyokka kati alabika ng'ensonga eno yagyerabira dda anti emyaka bwe wataba ntaanya etta amenvu ekisanja kino bwe kinaggweerako ajja kuba akonya emyaka 45 ng'entebe akyagituddemu. Newankubadde UPM ye yasemba mu kalulu ka mwaka 1998 Museveni ne banne baafuna obusungu obw'ettumbiizi oba batuusa n'okugenda mu nsiko kyokka bakwata gavumenti eno ensobi bagamba nti kyansonyi nnyo okulaba nga gavumenti eno ekyalemeddwa okumalawo ekibba bululu ate abafuguma ne bakunyanga emimwa. Obutuukidde olunaku olwaleero ng'abalaba ku magye ga Yamini n'Obote bwe balaba agaaluno bagamba nti emitima gibatyemuka anti obukambo bw'olese bw'ensangi zino bufaanana sinakindi okusinga ku bwabali abatera okwogerako nga bakanywa omusaayi. Kyokka newankubadde bifaanana bityo kiri mu byafaayo nti Uganda esobodde okuwangaala emyaka 40 nga terina lutalo lw'amaanyi lwerwana enkulaakulana newankubadde olumu yakunnyonnyolera erabwako n'abaakazaalibwa so ng'era olw'ebyobulamu ebirungi ko n'emirembe Uganda gyerunda abakulembeze baffe abafuga batandise okusembera entikko y'olukalala lw'abo abakiri obukadde mu nsi yonna naye ng'ebyokutta entebe si y'emboozi gye baagala ennyo okuwuliriza. Samuel Sebuliba. Omusajja asoose alinga ayoza gyasembedde n'annyikira ddala gwe anyway byebyo mwagala tusukkewo tulagewa anyway kale katugyewo General Kayindo tafiire
General Kayindo Tafire gwolengera ku screen yo musajja ateerira ddala ntama nga bw'asalawo kwogera ayogera ate ng'ebigambo tebabimukubirangako. General Kayindo Tafire leero tumulina muki? Njagala kutegeeza nti bannaddiini be baagudde mu mbiize. Era agamba bw'atyo Tafire. Agamba nti bannaddiini abaweebwa ebyokwerinda. Bannaddiini abaweebwa ebyokwerinda. Kansooke njitandike. Uganda's Minister of Internal Affairs Kayindo Tafire agambye nti abasumba abo be bawa ba escort n'emmotoka ezibakulembera okubakuuma kikomezebwe kirina okuyimirizibwa. Abawadde amagezi, awadde bapasita amagezi okusaba obukuumi okuva eri Katonda si poliisi. Okuva eri Katonda si poliisi. Abuuza erewe nedda nze kambuuza ekibuuzo. Gw'olowooza ki ku kino? Olowooza ki ku kino? Abasumba mbutuufu ne kano kakulu bawo omusumba abasirikale n'atandika olaba ensi ng'alinga agiyina munga ne Katonda n'amwerabira. Ne balyoka bamuwa emmotoka ng'etunula ng'omuntu ne bamuwa n'abamukulembera n'abamuvaako emabega n'avuma n'endiga ku katuuti n'aziragira ne biziyina okukola. Kayindo Tafire agamba kikafuuwe bino birina okukomezebwa. Musajja teyeerya ntama. Munzikirize tuveeyo nenja kusaba endowooza yo gwe kikyolowooza. Mu ngeri yemu katugalewo ne story eno eya national flag. Tuvudde mu mboozi eri nga Mwami Museveni yali yeetona amaganzi ng'akakasa ensi nga ye bw'azze okutereeza ebintu, bw'azze bikyusa, bw'azze okubeera nga akyusa okuva ku bali. Ne tugenza okumaliriza nga baaba byonna bye yayogera bimuwunyira ziizi. Kaakati level gye tuliko ya national flag. Olaba omuggo gutandise vugira ku national flag. Tuwa akatambi. Ng'abeesimbyewo beesoma okutwala entebe y'obwa pulezidenti mu kulonda okwakaggwa buli kibiina kyayolesa langi obubonero eŋŋomboko n'ebifaananyi bye beeyambisa okukuyega abantu baabwe babalabirenga ddala. Obululu walayi Kyagulanyi osaanye okuwangula kukuba membufaananyi butudde mu ntebe tukuyita pulezidenti yowa excellence Sebo Field Marshal salute. Mu bufu buno ky'ekibiina ki NUP ng'oggyeko eŋŋombo ko n'ebyambalo akikulira Robert Kyagulanyi Ssentamu yalagira abamuwagira bonna okutandika okutambulanga n'ebbendera y'eggwanga ng'akabonero nti eggwanga lyabwe libali ku mutima. Okuva olwo abantu batandika okutambulira ddala n'ebbendera zino abalala nga baziwanika ku mmotoka zaabwe ate abamu mu maka gye basula oba gye bakolera. Okumanya bano ensonga tebaagisaagirira, bendera zino baaziwanikanga misana na kiro nga ne bw'eba enkuba etonnya oba omusana pereketya mpaawo kibakyusa. Kyokka bino nga birinnya enkandago abakuumaddembe baatandika okuggula olutalo ku baali batijjisa bendera zino era abamu ne bazze bajjesayo ku mpaka. Mu butambi obuze butambulira ku mitimbagano bannamagye bazze balabwako nga bawuutula ababeera okumpi n'awasangibwa bendera zino era nga babalagira okuziwanulayo ku mpaka. Fulaga kati okulaba ne fulaga obanga alidde mu nsi y'olukwe lwa nsonga abasajja bajja ekiro nga fulaga bazijjayo n'amaanyi okufaako obufi era nga n'okukwata ne fulaga nga bayinza okukuba emiggo okulinnya omuti gye baaziteeka embooko ezibula okutta naye nga si gwe wagiteekayo naye ng'embooko ze bakukubako obukubi oba omuti omanyi ogulinnya oba tomanyi gulinnya nga bakukuba emiggo. Kati olwaleero tuzeeyo mu bifo gye twalabanga bendera zino gamba nga Kitintale, Ndeeba, Katwe n'awalala. Ekyewuunyisa yonna gye tuyise nga toyinza na kukkiriza nti bendera zino zaaliyo okuggyako ebipande by'abaali bavuganya.
Ku stage y'ekitintale mu division y'e Nakawa abatuuze batunnyonnyodde ebyaliwo nga bendera zino ziwanulwayo. Twandiyagadde okuba nga fulaga zaffe tuzirabako kuba tuli Bannayuganda si yaffe tujagala naye obuzibu kwe buva waliwo abantu abatamanyikiddwa batandikira eyo mutungo yonna kumpi bagenda balumba abantu bwe bakusanga ng'oli mu kifo ewali fulaga ezo ziba mbooko newoba togalamidde mbooko zikulya. Kyokka bano newankubadde bali ku bunkenke waliwo bendera gye bakyeremye okuwanulayo. Yasigalawo ndowooza balayika baagivaako kubanga gyeri eri wala abaagisaayo bakozesa obwongo buyitirivu ate ndowooza ne bikkakkanamu kwengeri gye akalulu gye kakola katya bikaggwa. Mbeera y'okubakyayisa flag eno mwasigaza omutima gw'okwagala eggwanga lyammwe oba nedda? Eggwanga lyo mu butuufu tulyagala naye lwakuba obwagazi bwaffe tetulina kubulaga nnyo. Mu bitundu by'e Katwe naye we tutuukiddeyo nga mpaawo bendera y'ewuuba. Obwagazi nga tulwanira ggwanga lyaffe naye abasajja batugisayo fulaga n'amaanyi nga bakusanga awo ne bakuba emiggo ne bagamba gulinnya ozigyeyo. Ku bizimbe ebimu tusanze obuti bendera zino kwe zaali ziwanikiddwa nga bukyaliyo kyokka aliwo gye tusanze yalaalira ku waya z'amasannyalaze. Ne kati eyo fulaga gy'oba asigala eyo yatta bagamba nti yatta ow'amagye ng'agiwanulayo mu bbanga era yasigalayo ne payipo yayo nga esigadde. Kyokka bano si basanyufu n'ekyokubagaana okweyagalira mu kwagala eggwanga lyabwe nga bagamba nti Kyagulanyi agwana kusiimamu ak'enjawulo. Twawulira nti gavumenti yasaasaanya biliyoni 5 ngeziwa yo yennyini ngezeewa UBC simanyi bikoze bitya balange Uganda ne balemererwa ono n'agiranga mu lunaku lumu ensi yonna n'etandika okwebuuza Uganda kitegeeza yali agirangidde bwereere kati bamusasule ate ffe tugiranze ate batukuba bukubi ate nga yo yakwata biliyoni 5 n'eziwa UBC erange. Bano bagamba nti kati obwagazi bw'eggwanga lyabwe bwasigala ku mitima nga tebakyaboolesa mu lwatu. Fulaga zino essaawa njitano gitya kuba kati eriko embooko ziri zennyini nga z'omanyi naawe. Eggwanga lyo tulyagala naye si lyaffe nga ffe abantu waliwo bannyiniryo kati twagusala twasalawo kimu kunoonya ssente ekyo ne tukita. Alyagadde okuba n'obwagazi bw'eggwanga lyaffe naye kati ssaawa zino tebakuganya obanga omuzi w'emisango okusanga ne fulaga. Eggwanga tiwalisigala gisagaza mu mutima naye kati okuliraga kizibu. Newankubadde abakuumaddembe balabika nga bagufuula musango okusanga abantu abakutte bendera mu mateeka mpaawo tteeka wadde akawaayiro ke baali banokoddeyo nti ke beesigamako okutigomya abazirina.